Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi y'abaana 18 abaataasiddwa ku mukyala tannamanyika bimukwatako ku kyalo Nkoowe mu disitulikiti y'e Wakiso. Abaana bano okutaasibwa kyaddiridde omu ku batuuze mu kitundu kino okubasanga n'omukazi omu ekiro ku luguudo nga balinda mmotoka ebongereyo. Omuntu ono twamufunye wamu ne munne era bali mu poliisi bagenda kuddamu ensonga lwaki babadde batwala abaana bano. Nga batuusiddwa ku poliisi y'e Wakiso, abaana baazuuliddwa nga bali mu mbeera mbi nnyo olw'embala ezabadde ku mibiri gyabwe ekiraga nti babadde batulugunyizibwa. Abaana baakubibwa, balina ebisago ebipya awamu n'ebikadde, balina enkwagulo ku mibiri gyabwe ekiraga nti no babadde nga bakubibwa. Kino kyaleesewo okutya nti oboolyawo abaana bano babadde bakukusibwa era bw'etyo poliisi n'etandika okunoonyereza kwayo. Olwaleero tutuuseeko ku kyalo Nkoowe okulaba ekifo abaana bano bwe babadde babeera era nga tutuukidde ku kikomera kino. Wadde nga tetukkiriziddwa kuyingira munda, tufunye okutegeezebwa okuva eri abatuuze nti abantu aboogerwako baasenga mu kifo kino emyaka 2 emabega. Nga tukyebuuza ku batuuze, waliwo emmotoka za poliisi eziyingidde mu kikomera kino era nga kigambibwa nti mu bamu ku bajjidde mu mmotoka zino y'omwami abadde apangisa ennyumba eri mu kikomera. Omwami oyo agamba nti yava Mbalala naye nga ate alimira Luweero, enjumbu abadde agipangisa kakadde naye nga n'akakadde kapangisa enju talina bizinesi ki tulabutonyera kyakunyonnyola nti mbadde nkolera mu kino. Kyokka ebibakwatako bibadde tebimanyikiddwa olw'okuba nti babadde tebeesembeza abantu b'oku kyalo. Bwe baleeta abantu ab'enjawulo basooka kwekweka oluvannyuma ne basooka batuuka ku kikomera, batikkulira eri mu kkubo ne basooka batuuka wano. Olw'engeri gye babadde beeyisaamu, abatuuze baatemyako ku bakulembeze b'oku kyalo abajja okwongera okunnyonnyoka ensonga eno. Mu budde obwo twatuukira DPC eyaliwo mu budde obwo Wakiso, patro 2 ne zijja n'abatuuze n'abasirikita abamu baaliko ne baaza munda tewali kye baalaba. Mu ngeri eno ekyokuzuula nti mu kikomera kino mubaddemu abaana ate nga batulugunyizibwa, abatuuze kibakubye wala nnyo. Abaana babadde balyanga mbizzi, abaana abalenzi babasalako obusajja, abawala bonna nabakogganye babookya paasi. Ebikomera bino nabyo n'abantu abazimba ekikomera, abantu bakyeyamandi basooke bagende balabe ki kiri mu kikomera ekyo. Kati ffe ekikomera kiyitako wano buli lunaku naye nga tutegeera kiri mu kikomera. Naye nga obuzibu tukubiriza abalandi roodi banjule nga abantu bapangisizza kye batajjumbira. Tutuukiridde omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiirwano Patrick Onyango okutubuulira wa poliisi weetuuse n'okunoonyereza kwayo ku nsonga eno. Ate ne tuzuulayo omwana omulala gwe badde babiise waki mabega. Kati abaana bonna kati bali 19 ate ne tukwatayo ba suspects 4, omu musajja, 3 bakyala. Wadde poliisi tebadde neeteefuteefu okwatuukiriza amannya g'omwami akwatiddwa, Onyango tutegeezezza nti omwami ono akkiriza ng'abaana abaataasiddwa olunaku lw'eggulo bwe bali ababe era nga yabazaala mu bakyala 11 abaali bakola mu kkanisa ye. Ye abadde pasita ate abadde alina church. Ate tino ekiseera kyatuuka n'ava okusumba n'atandika okugenda kulima. Nti omwami ono yasaba abakyala bonna byali azaddemu abaana babamuleetere asobole okubakuliza awamu nabo kye baakula. Kitegeerekese nti omusajja abadde tabeera waka wabula ng'aweereza ebikozesebwa nga kyekyo lwaki abadde tamanyi bifa ku baana. Naye abadde aze buzijjo okucekinga kuki ku baana, okutuukayo teyabasanze ki waka. Tamanyi ani abadde atulugunya ki abaana. Naye ffe tugenda okukola gwaffe tulondole tulabe ani abadde akola ki atulugunya ki abaana bano. Ono era atubuulidde n'ebifa ku baana mu kiseera kino. Kati abaana bali batandise okuteereramu uko kubanga kati baliya bulungi babajjanjaba, naye katulinde. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.